Amawanga Ageegattira mu Intergovernmental Authority for Development gakuŋŋaanye ku Protea Hotel Entebbe okusala entoto ku ngeri y'okulwanyisa n'okumalawo enzige wamu n'ebiwuka ebitera okujojobya abalimi nga birya ebirime. Batadde Emikono Kundagaano enaabayamba okukwatagana obulungi n'amawanga gano. Omusasi waffe alina byakuŋŋaanyiza ku nsonga eyo. Amawanga munana gegegatira mukagwa Igad nga kugana kuliko Djibouti, Eritrea, Somalia, Ethiopia, South Sudan, Uganda, Kenya ne Sudan ng'olukuŋŋaana lwabwe lwetabiddwamu minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Wino Kyakulaga ng'asanyukidde endagaano etuukiddwako wakati w'amawanga gano. Kyagamba nti kyakwongera okutangira enzige n'ebiwuka ebirala ebisaanyaawo ebirime olubeerera. We are looking forward to synergies arising out of this memorandum of understanding, because the member states of Igad are the same member states of the Desert Locust Control Organization, except Tanzania. Agamba nti bakwongera okuzimba enkolagana ennungi wakati w'amawanga gano era nti balinze eggwanga lya Tanzania okubeegattako. We have already found a solution called the Igad Plus. So through that mechanism of Igad Plus, whenever Igad meets, Tanzania will be invited. So we don't need to belabor convincing them to become members of Igad. This is a solution, and the solution is Igad Plus. Dr. Glade Antani akulira ebyokuteebereza embeera y'obudde mu Igad naye ayogedde ku ndagaano etuukiddwako. Agambye nti obumbi 7 ze zaakozesebwa okulaba nga balwanyisa enzige gye buvuddeko. Kyagamba nti zaali nnyingi ng'agamba nti okutangira kusinga okulwanyisa ebiwuka bino. These pests have no boundary. They are driven by the weather, and we share more or less the same weather. So a close collaboration is needed. Ategeeza nti amawanga gano era gasobola okukwatagana nawamu okulwanyisa n'ekizibu ky'amataba kuba nago gakusanya abantu. Because the weather and climate is changing. As you know, this in the eastern sector of the region, we have 2.5 years of complete drought. Before that, we had 2.5 years of floods. At one time, 20. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulu lino. Mukanyomero kaffe ak'ensi 5 y'abakirimaanyi olunaku lwaliro North Korea erabudde Amerika ku by'okulowooza kukuba mizairo ze bageesa nti kino kijja kutwalibwa nga abalangiridde olutalo ku ggwanga lino erya North Korea. Bino byogeddwa mwannyina wa Kim Jong-un, president wa North Korea, oluvannyuma lwa Amerika okusitula ennyonyi ey'amaanyi mu kwegezesa kwe balimu n'eggwanga lino erya North Korea.